ttiimu eziva ebweru nazo si nnyangu zaabadde ne mu All Africa Games, ezimu ziri mu Continental Cup bagezaako okwalifyingira for Olympic Games. Ffe twandibadde twatuukayo eyo naye twalemererwa okutwala ttiimu yaffe mu competition y'emu kuba twali tetulina ntambula, so ne tuwandukamu, not because we couldn't, kubanga twali tetulina busobozi butuuka mu mpaka ezo ezisuusulwamu. Okutwalira awamu tutuusizza ekiseera tugamba nti kati tugende mu masomero ate tutandikire wansi, kuba omuzannyo ono waggulu gutandise okulabikibwako era abantu batandise okugujumbira, abalabi ne basiponsa. Kati twagala tugutwale mu baana bato tube nga ate twongerayoko ne ku nnamba ey'abantu be tuyinza okugamba nti bayinza okukiikirira eggwanga. Twagala n'ekyo kituyambe nti abaana banaava mu secondary baleme ate kuzannya beach volleyball, bazannye ne volleyball. Twagala babe nga buli omu akwata omulamwa gwe, nze ndi wa beach volleyball, nze ndi wa volleyball.